waliwo akaseera n'otunuulira omukazi ng'onoonya omuga nti oba weeyombekere okwate obwana bw'obulabirire ng'oli nabwo nga tolinaako mugugu gwa gusajja. Eri balowooza oli mufumbo naye ng'olina kyeyombekedde. Eri balowooza oli mufumbo naye ng'oli namwandu. Kubanga toyawukana. Neeyandikuyambye agamba nayamba ki ng'olina bbaawo kumbe tolina. Olina kisajja kyambala mpale mu nnyumba. Olina musajja abasajja bangi ng'omukazi n'eza renti yazisasula. Ng'okuva omukazi lwe yafuluma n'agenda ebweru yazisasula. Ate nno wandisasudde nga zeezo agasajja ssebo gakuba enjawulo. Luli ffe twageranga ku makya omukazi noga nti omukazi munange bw'omulekereza akameeza akuba enjawulo agamba ebiri akwesa gumu kitundu etaano n'aziteeka mu kibiina. Kaakati agasajja ge gakuba enjawulo. Nagamba omwana omwana asomera emitwalo 6 naye nga muteeka muri 35 n'omuweereza 6 n'35 n'atagamusasulira. N'omuweereza 6 n'35 ze yagambye entuufu n'atazisasula zonna n'azirya. Abakazi bangi nga muyina amabanja ku ssomero ag'abaana bammwe naye nga buli ttaamu muweereza ssente. Naye nga bw'oziweereza bazikuba ku mumwa. Nga bw'oziweereza bazikuba ku mumwa. Taligamba nti kino kyenkoze njagala mbabuulire. Abantu bangi abalidde ssente zammwe bw'omubuuza kyazikozeemu tekiriiwo. Era bw'obanga okolimira omuntu alidde ssente zo kolima ng'oleka mu talina kyalina. Bw'ovanga ebweru n'osanga nga ssente zo bazirya z'obadde oweereza sirika ddayo okole era naye mwavula onkupe. Oba zirimu ebisiraani. Okulya ssente yankuba kyeyo. Obanga alidde school fees, obanga alidde amabugo. Okulya ssente yankuba kyeyo. Sirabanga byenkuba kyeyo naga nti nasitula kalina yiiyo. Ndabo bazibbeera omusanga ayagga. Naye ng'onaafunirawo emirembe ng'omwana azijja miranga. Onaafunirawo emirembe ng'omwana akole yeebaka essaawa 3 yeebaka essaawa 4. Bwannyinaze kwe buli bulaba. Naye bukoowa ogenda okukola nti banaye munzikirize neebaka omugongo gufa. Ntaasa baana bange abagenda okula basanga ebiwe bimeneku. Bannyinaze nina bangi naye abaana balina emiranga. Kati kano ke kaseera. Omusajja tuzookuke tubeeko ne kye tukola. Kye kibaga nti abakazi b'abagagga ffe tubeebakako. Yasiiba waka alaba oluddewo ewaka alwawo talina kyakola muka mugagga. Era ng'oli musajja mugagga ng'oyagala okukuuma mukazi wo mukkiriza akole tagenda kufuna budde bwa bwenzi. Naye bw'onaamugamba mbu ggwe beera waka buli kimu ngenda kikuwa tuuse okwebakirwako shamba boy. Kubanga kyo kiri kijja kubanja omuntu bagamba mbu balina bakyogera abantu abasoma ndisimanya an idol's mind is a devil's yes a devil's workshop nti omuntu buli obeera ng'oli idol ebintu ebikugira kanyomu ku twenge ebintu ebikugira kagendeko ku bwenzi otandika okulowooza naye kankubulire Sharon ng'olina ssente ogenda kumalako olunaku nga talowoozezza bbaawo for some reasons stress. Hello bakirete nedda kitwali ate anankubira. Yes, darling. Ekyo kyakirina. Yes, darling. I'm requesting kindly manage chakola client. Kankudira oluvanyuma. Okay, it's fine. Newe no mukube obunaku ne rusibanga okoyenodde kano kannaye. Naye bwana abanga ali busy. Tekijja mulya. Era gy'ona kisanga mutisimanya nze boyfriend wange mukubira emirundi 3 olunaku. Omu ku bo tali busy. Tetulina bakubira nnyo. Si kye ngambye. Naye waliwo ekikuvuganga n'obudde obukube essimu tobulina. Abantu bali busy. Wali alina ssente abulwa kyakulya naye osobola okuba ne gy'oyita emikwano n'obulwa ekyokulya oba ne gye wayitanga emikwano n'obulwa ekyokulya. Tewali alina Katonda alemererwa nsi. Katonda tali kulyamu lukwe. Ssente zo tezijja kulyamu lukwe. Naawe tojja kweryamu lukwe. Naye n'abaana bo bakulyamu olukwe. Ne bbaawo akulyamu olukwe. Ne mukyala wo akulyamu olukwe. Ne baganda bo bakulyamu olukwe.
abo be bantu. Abo be bantu. Otegedde emikwano gy'olina mu nsi egi abasigadde nyongereza. Abasigadde nyongereza. Era basembezenga mweriiraanye wano naye mu mitima bateeke mu fuuti 15 baleme kumanya ky'olowooza. Kubanga ekyo ky'olowooza ne ky'oteekateeka okuzzaako kye bagenda okukubirako. Wangi tuula nabo munywe, mulye, musanyuke, museke, balowooze nti bakutegedde. Tokkirizanga omulya mmere okutegeera. Kyabulabe nnyo nnyini ddala. Olunaku lw'olimanya nti okuze lwe lunaku lw'olirowooza nti Lugonvu agenda kuwolereza, Lugonvu n'ayimirira n'akuvaamu. Tokaabanga nti n'oyo wange gwe saasubira nti asobola okunkola kino, lwaki yantuusizza ku kino. Tokaaba. Era tobaako gw'onyumiza nti gwe nayitanga owange gwe mbadde ndowooza nti mukwano gwange anvuddemu, nedda tokikola. Kubanga n'oyo gw'onyumiza kyagenda okukola enkya. Abo be bantu baffe. Eyo y'ensi. Abantu bakyuka ne bakuvaamu. Obeera n'omusango mu kkooti, obeera n'omusango ku poliisi, ng'okimanyina bulungi nnyo nti obujulizi bwe buno. Era ng'olina ne gwoga nti wamma oyo yabaddewo n'oyo yabaddewo, wamma mujje mu ntaase nti ffe tetubimanyi. Tetubimanyi. Sirikanga busirisi oga nti ow'ekitiibwa omulamuzi. Tunuulira abantu b'otambula nabo. Tunuulira abantu b'oyogera nabo. Mu bantu 10 b'oyogera nabo olunaku waliwo eyagambyeyo ekigambo kya bizinesi. Oba bonna bakaaba bukaabi. Yes, baluddewo okubasasula. Yes, babawa 50%. Yes, ensasula yakyukamu. Naye bwe mubanga abantu 10 mukaaba ensasula yakyukamu, kiki mukozeewo? Okujjako okwegumya. Tobeeranga mu famire y'abeegumya. Munnange toli wekka, naffe bwe tuli, munnange guma. Omulimu gwaggwawo wali okola mu woteeri, omulimu gwaggwawo wali okola mu kampuni. Abantu b'oli nabo bakeera ku makya ne bagamba tugende tulabe Mwami Lugonvu ayinza kutuyamba wa. Nyinza okuba sigenda kuwa ssente naye ng'ebigambo bye ngenda okugamba bigenda kutaasa, ng'ojja kufuna obuvumu. Oyinza n'okuba ng'okutambulako ne munno okuva ewaka, okutambula mu kkubo ly'otambulidde w'ogenda okulaba riziki. Riziki tebeera waka. Riziki tebeera mu ssente zino z'otereka mu ngalo. Riziki ebeera mu bantu b'oyogera nabo. Oba oyogera nalo ogenda okuyangaga nti nayibba wange awo yabadde alina akataka katunda obukadde 13 naye ng'ate sirina senaga nti nkwatako 8 nga sizirina. Otandise okumanya w'ogenda okugula ettaka. Oyina emikwano gy'abantu 1000 ku Facebook, gy'abantu 2000 ku Facebook, naye okujjako okubateerayo ebifaananyi nga weetunuulidde kabina ng'okazimbiza ng'omeze poliyo n'okukwata kaviri n'okasunsula bwoti ne bakuteerako obugambo buwaawo. Kiki bakwongeddeko? Abaana banjaga nti Mwami Lugonvu nze nsobola okukola ku radio naye emirimu gy'e Uganda ogimanyi. Yes, kakati njagala okugamba nti tulina platforms ezisasula n'okusinga okufuna omulimu ku TV oba ku radio. Open up a YouTube channel account yo, gigulewo, tandika okukola bye wanditukoledde eno bikole, abantu bagenda kujja. Era akamu ku bwana obumpa essanyu bwe katawuguke buwugusi bakayita Fibi. Yes. Kati kali ku Urban. Tekyamwetaagisa kuzunga ku Urban ng'asaba mirimu. Yali ku TikTok. Nebaga kikola kino kijja kujja jangu okole wano. Tomala budde nga onoonya mirimu, kubanga obuyigirize buli lw'osoma ennyo obuyigirize bw'okuvuga kunoonya mulimu. Kituufu. Omuntu asomye ekitono amaanyi gamugamba nti ntandise mulimu ki. Bizinensi zonna z'onoonyamu omulimu bannannyinizo basinga n'obuyigirize. Otunyumizanga bw'olina experience ya 20 years, nze bw'onkozesa nsobola okuyamba, nze nayamba kampuni bw'etyo okula, bagenda okuntwalayo nga bafunyemu obuzibu nentula ku boodi ne mbagamba nti osobola kukola kino ne kino okolako ki. Naye ago amagezi ogeyambisa ddi okutandikawo eyo. Buli lw'okola ensobi ng'olemesa abalala, buli lw'okola ensobi ng'onyigiriza abalala, bamubutu seseseko ekyabatta obubi ba Adolf Hitler bakozesa amaanyi mangi okutta abalala.
atta obubi afa bubi. Tunuulira firimu ze tulaba. Mafiya kibanda atta abantu abangi afiira ku ffumu omutima n'agutungako. Mafiya kibanda atta abantu abangi bamwe amatula mu nnyonyi waggulu n'agwa ku ttaka n'abetenteka. Buli kye tukola tulowoozenga ku nkya yaffe. Nze ndabye abantu bangi be nayagalanga nga lw'ensuze simuwulirizza njula okufa naye kati mmala n'omwaka nga sibawulizza ne sibaako kye mbadde. Obulamu buno si bwangu. Abantu abatuwaana, abantu abatupika tebatubeererawo. Nze tosobola keera ku makya n'ompagano ga kyekyo kuba kyekyo vola nze nkwagala baatulire. Enkya temujja kubaawo. Nze nzikiriza nti enkya situgenda kubeera we tuli wano. Enkya tugenda kuba tukakkanye nga tebakyatwogera nako nga bagamba sokuyogere ku musajja oyo kozi yali akola wa ng'ensi tetujjukira naye omukululo gwe waleka guli gutya. Abalabe be waleka okoze bali batya. Kyabulabe nnyo okutuuka okugenda ewantu nga gw'otambulira mu kwetonda nti munnange kakati omanyi bino mmwe mubitegeera kati wali tuba tukola mulimo guli guba mulimo muganda wange. Kakkana tubeere bakkakka mu ensi etugondere. Tukuliyetinga emikwano okusinga abalabe. Tuzimbe abantu okusinga okuzimbulula abo abali mu kwezimba. Bw'obanga tolina tofaali yotadde ku nnyumba ya muntu gizimba togezanga kusiinya mannyo go nti yagizimbye ebika tugimenye. Kubanga tomanyi byayiseemu ne bweba yakyamye waakiri muwabule buwabuzi sosiga nti eyemenyebwe. Obulamu buno si bwangu nga bwe tukirowooza. Enkya yaffe ejja kuba nzibu. Abatuwaana olwaliro enkya bagenda otwerabira. Osobola okuba omulungi nga tomenya matabi g'abalala. Ago amatabi g'omenya ogeetaaga. Eyo waggulu gyoga nti gyendi gano n'ogasamba gaveewo osigale nga wuuba nti mundaba. Ago amatabi g'ogenda okwetaaga ng'omusota ffenna ogutulya kubanga guli ogwo. Omusota ogutulya ng'omusota ogw'okomatula waggulu eyo waakiri ofune ettabi muwogwa okakkaneko naye bw'onaaba ogatemye ogenda kusibira ku ttaka. Tebabyagala biwulira. Tebabyagala. Era tebiri mu makulu. Era akamu ku bigambo ebikozesebwa etalina kyatugamba. Nkizaayo nti eno ensi nfunda. Buli omu yeetaaga munne. Oluusi olina ebbala lyolekawo lyotasobola kujjawo. Emirimu gino gireme kutuvuga tujjukire enkya yaffe. Tosobola keera ku makya n'obeera musirikale n'onkwata n'ontulugunya enkya n'enkusanga ng'enkuba ekkuba n'oŋŋamba nti ntwalaako. N'oŋŋamba nti guli gwabadde omulimo tegukusiriwaza kuggyako buntu bwo. Ak'obuntu. Nti naye omuntu ono singa enkya musanga. Ebiseera ebisinga ebintu bye tukola twebuuze nnyo nti ddala ekintu kino kye nkola kirina kye kyongera ku muntu ono oba kimukendeeza. Bwe sikikola waliwo afiirwa. Bwe nkikola waliwo afiirwa nti ye. Kireke. Ebintu bingi bye tulaba. Naye ne weebuuza nti okukyogerako kyongera ki ku nsi. Ye kitaasa ki nga tewali kye kitaasa okuggyako okuzimbulula. Naye njagala kugamba nti amaanyi g'okozesa okutema amatabi abalage batuddeko ge maanyi agagenda okubaawo ng'ogwa mu bulamu bw'ensi. Ne kuwendulwa nga mbwa. Omugagga awendula embwa eno egenda eruma embwa ginnaayo ey'omugagga w'omu kikomera. Baabagagga ne bateekuba. Baabagagga ne bateeruma ne bateesaanyaawo ffe embwa ne tweruma. Mu kifo ky'okwetaasa naffe tufaananeko ng'abagagga bali nti owange gw'oli awo nange ndi wano tukwataganye tukola akantu kaffe naffe tubeereko obulungi. Tuddamu kwekuba
na buli omu okulowooza nti yatuuka mu lubiri lw'obulamu bwe. Nedda. Ensi eno nzibu ate ensi eno ekyuka. Ensi eno nzibu ate ensi eno ekyuka. Abantu betunyumiza ebirungi betutuuseeko nga tebalinabituukako banyiivu. Abantu balina obusungu to the extent tebaagala oyo bwe babadde bafaanagana abalekemu ekyo babadde bafaanagana. N'abatuli waggulu ebiseera ebisinga tebaagala gwe abadde wansi ng'omusinza oyambuka omwenkane sinakindi omusingeko. Abatuli waggulu emirundi mingi bakola obutaweera okulaba nga tusigala wansi gye tuli kubanga lwe tujja okusigala nga tubasinza. N'abatuli wansi oba bwe twenkana bakola buli ekitasoboka tuleme kwambuka waggulu kubanga tuba tubalese gye bali. Mikwano, nzikiriza nti abantu bangi nga temuguze embeera tebaguzeeko bulamu, naye nga bye wayitamu olwa mikwano gyo, bye wanyumiza ku mulimu nga bwe baakwongeza, bwe wanyumiza nga bw'oli mukwano gwa boosi wo, muli mu kampuni y'emu, boosi akuyise, HR akuyise, director akuyise, MD akuyise, CE akuyise, bakwongeza omusaala ovudde ku mitwalo 5 ze ku mitwalo 7, ogenda onyumiza abakozi banno nga bwe bakwongeza omusaala. Olowooza basanyufu? Tewali ayagaliza kaani yamune kuzaala nki nduusi. Abantu balina emitima egyo. Okimanyi nti banyongeza, okimanyi nti banyongezaako ku musaala, okakasa bannange kongs. Oluva ku kongs ng'eno akyusa omumwa, emimwa emirogo ogimanyi. Anti agusika ne gudda ku nnyindo ku keeyi. Abantu balina effutwa. Mukola mu kampuni y'emu, muganange webale kunsabira nti ate ki okimanyi nti akataka nakaguze, akataka nakamaze. Okiraba eno y'endagaano, nze Ssentongo Frederick Lugonvu ow'Ekijabijjo Nyamwema nguze ploti yange fuuti 10 ku 10 ku bukadde 7 giraba. Bonyumiza wano bagamba kongs, naye emitima gyabwe tegyogera kongs. Abantu abamu bamala kuboolebwa, bamala kugaanibwa, ensi emala kuvaamu n'ofuna obuvumu n'oga nti ndi bwomu. Ate abamu obusibe ensi bwetuvaamu tudda ku mwenge nanjaga. Bw'onoonya emirimu ne bagikumma, noonya bw'otandikawo ogugwo. Mumanyi lwaki bagamba nti abakazi bazibu beekyawa? Tulina akaseera nga tulina okwekyawa tukkirize nti tuli bwomu. Lwaki abaana ab'abagagga bamaliriza abafeeriya balina ababawembejja? Nze ku myaka 8 nali manyi bwe basula mu nnyumba obwomu, y'ensonga lwaki ku myaka 24 nali landlord. Naye abaakula paka ku myaka 2 nga balina abakozi ababooleza n'ababagololera engoye ne babawa ne zi bed cover ne zi duvet, simala zi duvet, paka kati bali ku boys quarter z'abakitaabwe. Ebizibu by'oyitamu bikuzimbe bireme kumalamu maanyi. Okubuulibwa n'okugaanibwa kw'oyitamu ku kuzimbe kuleme kumalamu maanyi. Famire bw'ekwegaana ng'oli bw'omu kitegeeza weetaaga ogula ettaka okola ekijja ekikyo, teweetaaga kwetuga. Abewaffe tebanjagala, yes, kikuyambye n'okuwona ku babadde bagenda okusabiriza ng'ofuusa successful. Kubanga nze nzikiriza nti buli muntu alina okubeera successful mu kiti kye. Success editamininga buli omu alina level ya success ye weekoma. Obuwanguzi bwange buyinza okuba nga bwa mitwalo 5 kubanga nze nasomeranga siringi 7 kwakwata Mpula Kisula Primary School. Naye ngodde ewa maama n'akuwa siringi 5 n'obitwala ne babiwandiika ne bakuwa ne risiiti. Waliwo abuuza nti myaka gi si myaka gyadda nnyo. Naye tuyise mu bingi. Njogera n'abo abayise mu bingi. Abazaaliddwa mu famire z'abagagga ez'abaminisita nga mwe kuva mu buto mwanywanga yogati, mwe mutuveemu. Mwe mutuveemu. Eno topic si yammwe. Mudde mu conference zammwe. Njogera naawe bwe tulina jja neefaanagana muganda wange. Abantu ebirooto bingi biganya okutuukirira kubanga wabinyumya nga tonnabimplimentinga.
kati mpezezaawo obukadde bwange 3 bambalidde akayumba kae kagenda kumalawo obukadde aka ameka 5 njagala omwaka guno nyongereko obukadde bwange 2 olaba otya gwogamba olaba otya akyali muki omuzigo gwogamba olaba otya n'akapolota nakagula olowooza alina kulaba atya olwo atandika okulaba nga amukudaalira era afuluma agamba tujja kulaba ogenda okulaba eyalina obukadde 3 nga maama wo okugulu bagenda kukusalako ogenda okulaba eyalina obukadde 3 ng'omwana wo alwala ogenda okulaba nga puloti gye wagula erimu emiswiba ogenda okulaba omukyala abadde lubuto nga bagamba omwana yeekiise mutambula mu malwaliro gonna eyalina obukadde 3 emiswiba gigenda okuggwa ng'owezezza osigazza obukadde 3 obutakyalina kye busobola kukola ki kubaako kye bukola naye obuzibu bwavaawa bewanyumiza wootuuse ne woolaga tebaali batuufu kubanyumiza wootuuse ne woolaga abantu baagala kulaba ng'okaaba abantu baagala kulaba ng'olaajana abantu baagala kuwulira bizibu bye wafunye tebaagala kuwulira buwanguzi bw'otuusiddwako abantu baagala kuwulira era bajja kukusaasira nnyo era mutunuulire abantu abassayo positi eza maama yalidde ssente zange eza maama namugamba okunzimbira baaba namugamba okunzimbira laba akayumba kanzimbidde ezo positi zijja kutambula naye teekayo positi ng'otaddeyo ndi wa bbeeyi nyina ewange nze ekiyo tekinsaze owulire ebivumo abantu bajja kutwaniriza era bajja kutusaasira nga tufiiriddwa naye obuwanguzi bwaffe abantu si basanyufu nabwo era bajja kubuuza kati otuterayo tukole ki amaala agali kwono olwo tukole ki twakalaba tugirewo gasiya twabiraba alaba dda kibali ku mutima naye keera ku makyo bagambe nazze Uganda nga mmanyi akayimba kange kawedde mulabe amazima ne poloti sigisanzeewo sinsanze ku musingi kubanga ne poloti eyinza obbaluma mulabe akayimba ne poloti sikoze eki sigisanzeewo meseji ojja ziraba abantu baagala kusaasira tebaagala kwegattako ku jubilatinga celebrations abantu bazikowa ye bw'abanga si yakifunye tayagala mulala akifune bw'abanga si yakituuseeko tayagala mulala akituukeko mikwano muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe mbegayiridde muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe abantu balina emitima egya lwaki sinze nkifunye lwaki sinze nkirina lwaki oyo yakifunye abantu babeera bubenzi mu kampuni ng'akeera ku makya naga nti abo bonna bansanzeewo lwaki gundi ansinga omusaala nga nze yansangawo tobiwulira abantu ye nga akimanyi olw'okuba ye yasookawo yalina okusinga omusaala okwongeza omusaala tekusinzira ku bbanga lyomaze mu kampuni okwongeza omusaala kusinzira ku biki byokoledde mu kampuni eyo kakabeera akaseera akatono kati gwe bakwongeza ku musaala ogenda onyumiza abakozi banno bonna nga bosi bwakoze ki bwakwongeza mukwano ebimusirikangako otuusa akaseera akeegaana ebyo by'olina abantu okutuuka okwegaana bye balina si kibi batya abantu bakulabe bulabi ogenda kutuuka akaseera ng'ogamba nti nze lwaki abantu tebanyamba tewali agenda kukuyamba challenge gye tulina tugamba nnyo nti nze tebanyamba ab'eŋŋanda bandeka ab'emikwano bansuulawo bwe twasomanga bandekawo bwe twakula tebanfuddeeko tewali agenda kukufaako gwe kennyini gwalina okwefaako gwe kennyini gwalina okwerumirirwa gwe kennyini gwalina okufuba okulaba nti otuuse gy'oyagala okulaga kubanga bw'oyagala bakufeeko nabo balina ebyabwe eby'okufaako bw'oyagala bakuyambe nabo beetaaga obuyambi gwe ku levo gy'olaba nti bali bulungi balina bibayaayaanira buli levo y'omuntu erina ebirooto byayo ebirooto bye byakufuna boodabooda
oyagala yina emmotoka akugulire bodaboda kyokka naye ebirooto bye byakuvako emmotoka gy'avuga afune ennene. Omuntu eyadibira ku lujja buli lwalaba akoze embaga alengera omutimbi bw'atali mulungi. Buli lwalaba akoze embaga alengera olugoye lwayambadde nga bwe luli olwalayisi. Ekyo kigomesi kyakyusirizaamu. Nze mbimanyi ebyo mulamu wange byakolamu. Mulamu wo byakolamu. Naye alikuwaayo ddi naawe lw'onaakola embaga yo. Omuntu eyadibira ku lujja alengera nga bw'oleese ekisajja ekibi nzaako nkatwalawa. Nfa obw'omu olimba mwana wa taata teweekaza. Omuntu gwe waleka mu kyalo n'ojja mu Kampala bw'akulaba ng'ozzeeyo mu kyalo n'ositula ekizimbe bw'oba mukazi nga nti nze namusanga malaaya yeetunda. Bw'oba ng'ositudde ekizimbe nga nti oyo azijja mu mayembe. Bw'oba ng'ositudde ekizimbe baganda be bamuwampe. Bw'oba ng'olina ky'okoze eri yamala kutundayo bateekawo embeera yonna ey'okkunafuya n'okulaga nti olina kye waakoze ng'obabuuza nti kale sirina kye naakoze naye mmwe kiki kye mukoze. Mutunulire abantu abo. Tewali muntu mugagga adda ku munne n'alengeza. Wabula abaavu ye muntu alengera yaguze emmotoka naga nti ekyaguze kibaafu. Ne toofiri teyakyegobako ennaku ezo gw'omanyi baagula ne batunda gwe wagula eriwa n'ogitunda. Aguze kibaafu. Gw'ataagula kibaafu wagula ki? Omuntu ali kagaali tolina gaatisi zige yalina pikipiki. Omuntu wa pikipiki talina gaatisi zige yaguze emmotoka. Naye obasanga nnyo olw'oku tulina we twali ku galagi. Omuvubuka n'aleta kisupakabu nga kikadde. N'omulala ng'alinawo bokisa yawo bali baze ku saavisi nga tuli awo tunyumya. Owa bokisa bwe yatambula n'agenda owa supakabu n'atandika nga kikadde. N'atubulira nga bwe babivugavuga edda agapiki temuli oyo golabwe entandika eyange tansooka Masaka ebyo bijijiji. Eno supakabu n'agikuba ne ku mutto. Eno gy'olaba piki. Eno piki twalina nsa naawe. Eno piki n'anyumya nga bwe bavugavuga edda bibokisa bwe bitaliimu kantu bwe bitawangaala tebiriimu gundi. Kale fine. Bibokisa tebiwangaala. Era supakabu mpangazi yali safuta. Era safuta mpangazi naye owange. Ogamba sike kaseera ofuneyo kumpi empangazi. Kale fine. Ebimotoka kiyaguze kibi. Kinywa nnyo. Tekiwangaala. Abakigula bonna bakyegobako. Naye olowooza sike kaseera gwageyo abaguze emmotoka ng'oli kagaali ofuneyo ku gaali empya waakiri. Wangi olowooza sike kaseera abantu abalemererwa babeera n'obudde bungi okulengeza abalina bwe batuuse. Babeera n'obudde bungi okulengera zi negative eziri ku bannaabwe abaliko bwe batuuse. Eyalemera mu kyalo bw'alengera agenze mu Kampala olaba abadde aboyaanira kuno era bajja kuzza mulambo. Babibagambye baganda bange ne bannyinaze nga mugenda ebweru nti mugenda kusaanawo bagenda kuzza mirambo bagenda kukola ki. Abo bafeeriya temutya. Awo wooli ku lwaliro si woogenda okumalira obulamu bwo. Baali b'amaanyi ng'ensi yonna ebatya. Bwe baayogera nga tewali yaddangamu. Bali luddawa. Waliwo bapya b'amaanyi ensi yonna ebatya. Bwe boogera tewali addamu. Ekibuuzo ekiriwo enkya banaabeerawa? Eyo enkya gye banaabeerayo batya? Tubeere bakkakkamu ensi etugondere. Mubeere bulungi.